Ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'Ekkumi omwaka oguwedde, Spark TV yasalawo okuddiza abalabi baayo ng'ebagonnomolako olugendo lw'okwewummuzaamu e Mombasa mu ggwanga lya Kenya ng'ekimu ku bijaguzo by'okuweza emyaka 10 ng'eweereza eggwanga. Okuwangula olugendo luno, abalabi balina kuzannya kazannyo era gye biggweredde nga ku bantu abayitirivu abaakeetabamu 12 basunsuddwa ng'abawanguzi. Kati olwaleero lulibadde olunaku mulindwa era ng'abalabi ba Spark TV abawangula bakedde kwebwa ku Serena Conference Center mu Kampala ku kitebe kyayo we basimbudde. Bano buli obwedda atuuka ng'akwataganye n'emigugu. Ab'ensawo ez'okkulula ababadde baziweekedde ku migongo ng'ate abalala babadde bakwataganye nazo mu ngalo. Newankubadde bano babadde bakusimbula mu ttuntu, bangi baakutta obudde nga bakira buli atuuka yafuna ekikopo kya kaawa wamu n'ebyokunywa ebirala ne beewaamu nga balinda obudde bw'okusimbula. Mu nteekateeka eno n'abakozi ba Spark TV tebalekebwa mabega nga nabo beetaba mu kazannyo kano. Abawanguzi nga beeteekateekera olugendo balabiddwako nga beetala nga Namutala omunyegeko ente. Okunyumirwa obulungi olugendo luno, bano buli omu obwedda ayambadde kyasuubira ekimuwa emirembe. Abawangula akalulu kano balaze essanyu olw'olugendo luno. Bannange sibirabanko tuneesunze erizi omusenyu ogweru mbadde sigulabangako bannange. Mpulira bulungi kubanga omwaka gubadde muwanvu ngenda kuwummulamu zino ennaku then bwe nakomerawo mu kalulu nga era amanyi kyekyo. Twende Mombasa tusimbula, kigenda kuba massive, kigenda kuba big nnyo, of course largely powered by Pack and Go Tours and Travels. Wachiredda Pack. Bulijjo tubagamba tugenda Mombasa nga mulowooza byakulimba. Essaawa eno wondabira nze ndi mugenda Mombasa ngenda kudigida. Bingi ebiri eyo. Genda ku ntobo y'ennyanja wansi ku ocean. Mpulira bulungi nnyo okutandika omwaka wabweru w'eggwanga. I feel like ndi so blessed. Nzani Milka Irene. Tusimbudde ne Pack and Go tugenze Mombasa. So guys, twabagamba muzannye nga mulowooza tuli mu kusaaga. Tugenda kunyumirwa, tugenda byonna tugenda okujjayo ne tuba mugenda kwera nga mbiraba. Buli omu ku bano aliko be yeesunze mu lugendo. Nesunze okuyingirako mu train ya Kenya. Buli omu gwe mbadde standard gauge. Buli omu gwe mbadde ngamba badde ngamba edduka nga nnyonyi. Ekisooka ngenda ku ocean. Ku base ya ocean. Ngenda kulya seafoods, shrimps, crabs, njagala kulya ku tuna. Era basimye Spark TV wamu ne kampuni ya Pack and Go Tours and Travel olw'enteekateeka eno. Spark TV ne Pack and Go baatutegekera ekintu kino. Flavia Tumusiime akulira ebiweerezebwa ku mpewo mu kitongole ki Nation Media Group Uganda NMG asimye ekitongole ki Pack and Go Tours and Travel olw'okukwasizako Spark TV mu nteekateeka eno. Ffe ekyaffe tusobola nti tuwa abantu amawulire entertainment byonna naye ba Pack and Go twakwatagana ne baga nti katubayambe ku kino eky'okutransporting abantu n'okukola ebirala byonna era twetegese n'ekirungi nti tuli mu VIP. Kati no VIP ow'ennyonyi tasobola feeling experience ate bano gye bagenda okukola ki omanye ennyonyi ebamu ne volume owoggana towoggana kati wano ne bwe tuwoggana teri agenda kukola ki tugaana. Tumusiime agambye nti okukola kino baliko bebalubirira okutuusa ku balabi baabwe abatambudde nabo. Kino tetukikoze nga nti brands endala ezisobola okugamba nti twatukuwadde ekintu ate yimba Spark ate kola bwoti. Twagadde just omuntu ati obulamu abwe enjoying awummulemu nti omwaka tegubadde mwangu guli oguwedde maybe oyise mu byoyiseemu olaba byolabye naye nga tonnajja mu kulonda kale oba okusikangana oba okugezaako okuyiyiza omwaka wummulamuko owuli obulamu oenjoyinge netera networking okumanyangana so bagenda kutegeeregana buli omu numbers exchange kwegamba okomewo ne memories ofuna ekyo tubuulira. Kyokka nategeezezza nti kino kwe bateekateekedde abalabi baabwe kikyali kituuza. Kati kino kye kitono musuubire ebisingako wano because abalabi ba Spark batuwagadde bakyatuwagira batusuubiramu bingi aye naffe tetwebase tulowooza tuyiiya era ebisinga wano ebyokwebaza batulaba bikyajja. Ye Rogers Butelaba akulira Pack and Go Tours and Travel ngakasizza nga abantu bano bwe bateekateekeddwa ebintu eby'enjawulo bye bagenda okunyumirwa nga bali mu lugendo luno. Tugenda kulambula ebifo eby'enjawulo e Mombasa ne Nairobi okutandikira ddala olunaku olw'enkya lutunaatuuka paka olunaku olwa Monday lutunaavaayo. Bano abasimbudde olwaleero basuubira okukomawo ku Monday ya wiiki ejja. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.